Ampuliriza omulungi nzikiriza nkulamuseeko munnange era byansusso nkwanirize mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri kiteredde kwenzaalwa mu kitabo kyaffe kye twakasoosootola abantu balamu koi kyenkakasa ekyatandise dda okukunyumira naye nga sinaba kutandika kitundu kyaffe oba essula yaffe gyendeese nzikiriza katono nnyo nnyini ddala nkujjukizeeko ku ebyo bitwalabidde mu kitundu kyaffe ekiwedde oba mu ssula yaffe ewedde okukula kwetta. Mu ssuula eyo omunyumya yabadde atusiigira ku ngeri abantu gye beeyisaamu, yabadde atusiigira ku bulamu bwe era kitwategeeredde mu ssuula eyo nti Mukama yamusobozesa okukula n'aweza ku myaka egiwerako. Era yabadde atunnyonnyodde nga bw'akaddiye ng'omubiri gumunafuye, empewo ng'emuyitamu olutali luno buli kaseera, era n'atunnyonnyola nti ne mukyala we yakaddiwa kumu naye era nti oluusi amulaba ng'aluka kyakiiwe ne bawayamukko bye babanga basobodde. Ndowooza ebyo mubijjukidde. Kati mbasaba munzikirize nvaawo wennyini awo akati bwe mba nkakuula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri kiteredde kwenzaalwa. Simanye byero Mukama takyawuliza. Bannaatuukirira ne baagannemeredde b'ensangi zino beewuunaganya ntakera n'oluusi ebifuba okuba buguma ng'entabo eva ku linnya kiteredde kwe lyava. Mwattu nga baagala n'okumanya emizizo kw'ossa n'obulombolombo ebikifaako ng'ebyalo ebirala batuukirize olwandi mugezi nga mubuulire. Kiteredde kyetereereka ku ntikko y'ekisozi ekyabyabyatala ng'ekikata ekisendeddwako ensoomi yaakyo. Kyebunguluddwa obusirikitu bw'obugga ebuvanjuba eri owakongoolo ajjudde Sebinaagiina w'ensozi, obwesedde bw'enkolongo, emmale, enzeere n'emmome. Agenda n'atolontokera mu gubira Nnangabo abalya mmere mwe baasennyanga enku n'okulyamu obunaanansi Obufalansa, amatuggonda, nantooke, amatungulu, ennyonza, empirivuma n'enkooge awatali kukuba ku mukono kasita olya n'obigiina n'opiiya nga totutteka. Kino kyaviirangako abazadde okukuba abaana baabwe olw'okugaananga okukomba ku koomuntamu olw'okukomangawo nga bayigaayiganya ebibala. Akagga bwe kaatuukanga eyo mu kuzimu nga kakiibiriza kayiwe mu bugwanjuba bw'ekibira Walufumbe, omwawa Jjamangazi Ssewagaba, Zinnakabugo, Enkambo, Emmunyungu n'Engeye. Abatakansi bookwo baawanuuza nti erinnya Walufumbe lyava ku bayizi okuyiggangamu enfofoolo z'amafumbe mbu bwe gaabanga gapirimpya geewonya ow'ettanda gakasomoke geesiikuuliranga bwesiikuuliza enkukunyi nga gagwa mu bwanga bw'omusambu ogwalinga gutudde ku lubuubuuto lw'olwazi olunyerera n'okuseerera ng'ennaanu. Ekyasinga okwennyamiza abataka baako ne batuuka n'okuggwamu ejjagaato y'engeri omusambwa guno okufaanana ng'enkukunyi nga guli gwava mu kulungiwa ne gusinga n'Abannyambo. Abayizi bano nga bagamba nti mu mwezi ogwa Muttabiryo bwe baasinganga okugittiranga emmome, ennyamolo n'evuluuja buvuluuzi, anti gwo olwabawuliranga nga baasira n'okugaweerera oluggube lw'emizogoobe gy'embwa ezigayigga n'engalo, anti zaagafuutulanga nga zigazza gye buli, olwo endiira n'ekula nga gulyoka gutema omulanga ogw'akajiijiiri mwasamatu be twi
Twi! Ng'ekyekango bwe kitamanya muzira nga gagwamu entengero mawulaana olwo ne gaduma budumi gataase ku bulamu. Waapi tegaalutondanga, gaafiirangawo mbulaga gwo ne gwewemera ekiweddeko amazzi anti obusolo gye babutta gye bweyunira. Ssebo olaba n'omulanga guno gwabatekemezanga emmeeme ne zibatoobaana n'okubatyekemukira by'otalabanga. Abayizi si beebemba Zulu okukira eriboga erikubeko dukondabe baddanga yirimbaale mu b'endiga nga tebaagawondere gye gabandidde. Anti b'olugero olw'engabi eyeewalaawala bw'ekaluba emiwula baali balumanyi bweso. Ngoze mu bukiika obwa kkono ng'eriyo Wattimba omwawugiranga Ttimba mu kyanda nga talina mpulubujju ku kyalo. Kaatindirwa Nankoma kwe baasomokeranga abadde emitala okwesakira ebiweese n'embugo mu katale k'omubuulo. Ekyewuunyisa nga temukalamusizaako era nga bwe mukasisinkanirako muyisiŋŋanya kuutwe ng'embwa. Nga koomala okulamusa nga weeyolera kufuuka mutaka w'eddambwe sinakindi omumwa okugufuuwa mu ly'ejjombe. Mu bukiikaddyo yeri oluzzi Nnaalongo olw'otondeka mu masekkati g'ekibira Nsawo mwe tusennya enku. Ekyewuunyisa ennyo kw'ossa n'okuleeta amawano ng'oluusi tusanga zisennyeddwa ffe nga twetikka bwetissi wattu kweddira waka. Ku ntikko ya Kiteredde kwe kwali ekyetere, ekyeneena, ekyokoola, ekikuukuuli, ekiguuno, ky'eggwano ly'omuvule Mawoobe ogwalangaatira ne guwola. Ku musa gwagwo nga kwe kuli omuwukuwuuku omuwulukwa ogwefaanaanyiriza empompogoma omulika buto w'ebita n'endekwe eŋŋunda n'ezeezigote ebyalirira etteete, amaliba g'emmondo, embigo z'enseerere, ebibbo, omuganzikiddwa emyambe gy'abaalubaale, emiwunde n'obutiiti kw'ossa n'amafumu g'abassekabaka ng'emisa girabye waggulu. Muno nno abalwadde mwe baavunnamanga banogerwe eddagala ly'endwadde mukaaba bantu n'okwambululwa ebikonkono, ebigombo, ebikuukuuli, ebifiirizi, ebikwa, bafune n'ezzadde kw'ossa n'amaka awamu n'obugagga. Nga bwe biraka ekyagukutwalako n'omala okifuna oddayo n'oguvujjirira ebiyengo ng'embuzi, endiga, omutaka w'ennyimbu omuddugavu ne luzira enjeru, entabaaza bakadde y'akaliga mu bulindeku, emyera gy'ensimbi ennyami n'amatembe. Ng'omuntu akuluumukira wali okuwonga ng'akirako ng'eyali mu kibi kya Nnamumwa. Nga bwe gutuuka mu mwezi gwa Mukulukusa bitungotungo, Mawoobe agenda n'atuntumuka omuliro okumalako omwezi ogwo gwonna. Ekyewuunyo nga tegubengeya wadde okusiiriira. Akabonero kano nga kwe bategeerera nti nnamutikwa w'enkuba bikoce erimu n'amayinja anaatonnya n'abawalampya n'emiyagi. Naye Kiteredde liiso ddene yali akiwunze n'akijinga okukimalirako amagezi mu byonna. Mu mmere ng'erwanira bifo nga buli w'okuba eriiso weegombesa n'atalina mbuzi olw'okutintanga ekiryo mu ttoggo. Emirannamiro waakyo y'erikatta basimbu, omwafiirwa omusimbu ng'awuga nnyini yeeyinula. Okuva ku olwo eryakatta busimbu lyakakalambirako nga keekokka baganda ba Katongole mwe beevubirizanga nga banywa amazzi mu ttuntu n'okwegiriisiza muli ne babuuka ebibanda nga terina abawunyeeko nti n'abalaalo baazeerabirangayo nga basomosa okwesiira ku mwenge emitala, omubbi nga tazitagalirako mpozzi
ng'oyoyoofe, ng'ozimbye olubuto, ng'olw'enfuuyirizi. wabula abaasoma mulina engeri gye mulya ssente era nayo nsonga esasulirwa. Ampuliriza omulungi, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe eno ey'okubiri kiteredde kwenzaalwa. Nkifundikirire wano omulundi ogujja wennyininyini we nnaava nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula eno yennyini. Mubeere bulungi, mweraba.